tukomyewo nate nga bwe nabasuubiza n'omututumufu waffe mu kanyomero kaffe kano ka Beyond the Stage mwe tubaleetera abayimbi bw'aba tali ku stage abeerawa. Olunaku olwaleero tuleese omuyimbi waffe ow'ekumikolo nga bwe bamuyita Stabwa Natolo ng'era tumusanze ewaka ali mu butiko n'atuleetako wano ku metal fabrication ye n'atulaga ebintu bye bingi. Katutambule nammwe mutuule mukalire atubuulire idea yagijjawa omukyala okutandika ebintu bya welding omuli enzigi, amadinisa, gates n'ebirala. Walaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli otya munnange? Ndi bulungi tondaba. Akanyiriro ko nzawo awo mbampeddeyo sisukkawo. Wano we tukusanze era okola biki wano? Kati wano musanze ku Stana Metal Works. Tukola buli kimu kye bakola mu steel, mu byuma, enzigi, madinisa, keesi, buli kimu, obuyumba, bukiyosiki, obwambe, bisolo byo, enso, bata. Idea ogijjawa egamba nti nzirenze mu welding ate ng'oli kitonde kikyamu? Kati ffe tuli kati nga nze nina abantu abandika emabega, abaana abalenzi, kitegeera. Ekyokubiri taata wange yali muweesi, kati kuweesa mulimu gwa famire ewaffe, omwana n'omuzzukulu. Kati nti natunulamu nendaba nti ewaffe abaana bangi bamanyi okuweesa. Nengamba kambajjeyo bajje Kampala baweese ekintu tukyongereko. Seno yo ng'omuntu oba olina banne abakuyambako oba bemupatana? Yange. Oba ogitandika ddi mama? Nagitandika nga COVID tannajja. Myaka nga5 wano gye tumazeewo. Ekola yo amagobo galabako oba bikyagaanye naye opambana? Ekola neera tukyetaaga abaguzi. Kuba kati amagoba kitegeeza kufuna bakasitoma bangi. Birungi ki by'ogamba by'ofunye mu mulimu guno kukyangu? Okusingira ddala okuŋŋaanya abaana abo nga bw'obalabye. Kikulu nnyo okuwa abaana emirimu, okubayigiriza mulimu gw'omu mutwe. Ekyo kye kisingira ddala okunsanyusa ku nze nti nange nyina abantu benkola ki bensobola okugamba nti bano batambulira ku mugongo gwange bwe bakyogera. Ekyo Mukama nkimwebaliza kye kirungi ekisooka. Ekyokubiri nfunamu akasente, n'abaana bafunamu sente. Bisoomooza ki by'osanze mu mulimu guno? Ebisoomooza okusingira ddala ng'otandika bizinensi tebiba byangu okukkirizisa abantu nti nkola kino, naye alhamdulillah bye tukola birungi, byetunda byokka. Ekyokubiri ezo sayizi z'abaana abo si nnyangu nga bw'obalaba abo ssebo, naye tusobola okubakwasaganya kubanga nze ndi muzadde, nsobola okumanya nti ono omwana mu myaka bwe giti nyina mukwata bwe nti. Abakyala abayimbi abanyooma emirimu nga ye agamba nja kudda nsosole enjala, nja kudda mu botiiki oba nze akasita nnyumba kiba kibuusi. Botiiki si mulimu, nakwo mulimu, oba ofunamu sente it's okay. Ate obutaagala kukola kirala? Abataagala kukola balinde okubamanyiira. Eno vali tusalira payipu, tusalira ezigiza foluwamu nga tugenda tuzookya wali. Njagala kwebaza Spark TV. Mwebale nnyo, kino ebintu mubikola nga abazannya naye bikyusiza obulamu bw'abantu. Ekyo njagala mubeere nga mukimanyi bantu mmwe. Mulabye wano abantu bemugenda ne mukwata bu video bambi nga talina wa kusula. Abantu ne babalaba ne babazimbira amayumba. Kati muze wano mu Stana Metal Works ng'ebyokusaaga. Tomanya Mukama agenda tuleetera abantu nga bavuddeyo bajje batuguleko ebintu. Abaana abo abato abavubuka abo boolaba bafune emirimu. Baffe aba Spark TV nga bwe twabasuubuza nti buli lwakusa tugenda batuusaako omututumufu wammwe nti bw'aba tali ku stage abeerawa. Leero yoyo abadde Hajati to be waffe Stabwa Natolo.